singa mpima ettaka lyange nensanga nga weeriyita oba mu luwenda nga bazimbamu essomero nkola ntya? Mwami Mukasa ebyo bingi nnyo era bwe bulungi bw'ettaka eppime bwe bulungi bw'ettaka obulina ekyapa nti musobola okuzuula ensalosalo weziyitira ne mumanya eyazimenya okumenya ensalosalo ng'azimbye mu lusalosalo oba oyo nga tazimbye mu ngobadde okisuubiza okitereeza buteebereza naye otegeera otya mbu yazimba mu lusalosalo kusookera ddala tokiteebereza olina okuba nga oleese omupunta n'aggulawo empenda zo omupunta alina okuba nga akuwadde ripooti eraga nti oli essomero eryo liri mu luwenda wakati nga mpandiike si mu bigambo bw'aba ayogedde bwogezi ekyo tekimala tusigala tuliyita lugambo omusave alina okuba nga akuwadde ripooti okuwandike ng'eyogera ekyo tubuuza abantu banyo otegedde otya nti nze nkimanyi empenda nzimanyi sebo nnyabo osobola okuba nga ozimanyi naye toli mutendeke kuzimanya era teri agenda kuwuliza bigambo byebyo nti empenda bazizimbyemu olina okuba nga mu ntandikwa olina ripoota ey'omusave yeeraga nti oluwenda baluzimbamu bateekamu essomero oba ennyumba oba ekintu ekirala kyonna ekyo ekisookerwako ekyo bw'okimala kwata ripoota eyo ogendewo omuntu nanyini kizimbe ekyo oba ssomero oba nnyumba omugambye alipoota yiino eraga nti wayingidde mu luwenda olutwawula oluwenda luno lulina okubeera nga lukalu era ekitundu ekigwa mu kitundu kyange okuteesa kwange kwe kuno osobola okuteesa omusonyiwe osobola okuteesa akuguleko ekitundu kye kiyingiddewo osobola okuteesa nti ekitundu ekyo waali agadde akijjeyo mu ttaka lyo akijjemu oba akisendawo yamanyi akimenye yamanyi osobola okuteesa akuweemu awalala ewuwe nti kale katundu akayingiddeewo kakasigale naawe ku ttaka kubanga baba mulirwanaawo naye akuwa akakuzimba naye ayingireko eri abantu basobola okuteesa amakulu gaayo mu biti byonna ebyenjawulo ekyo kyekisookerwawo kakati oyo omuntu mulirwana asobola okukkiriza by'omugambye alipoota yo n'agikkiriza oba asobola ogiwakanya bw'agiwakanya tumuwa amagezi naye afune omupunta owuwe ayerule akakase byoyogedde oba bituufu oba si bituufu era naye amuwe ripooti kakati apunta bano tusuubira bajja kukola omulimu ogufaanagana era ripooti eno katusuubire nti egenda kugamba kyekimu neeyo eyasoose nti wayingidde awo nga bagenda ku kiri kyenjogedde bateese mu ebyo biti ebyenjawulo bakkaanya batya singa balemu okukkaanya awo basobola okweyongerayo mu mbuga z'amateeka embuga z'amateeka oteekamu okusaba kwoyagala kooti ekusalirewo osobola okusaba kooti nti nsaba ompa olukusa ekizimbe oba kyonna ekiyingidde wange kimenyebwe kiveewo kooti bwekuwa olukusa olwo ngekuwanibwa wannyondo nga bakimenye ekyo ekitundu kooti esobola okusalawo negamba omuntu ono abijjulule yennyini ku ssente ze era akikola bwatyo kooti awo kyonna kyesalawo okusinza kyemba mugisabye esobola okukirunganya naye bwetegereze nti ensonga z'ekkooti zirina obukwakkulizo okugeza waliwo kyetuyita limitation oba ebbanga lyolina okuba nga watuusaamu okugamba obutakkaanya obwo nti oli yayingira ewuwo olina okuba nga wabuloopa mu bbanga eritasukka myaka 12 kakati wamanya nti ayingidde ewuwo n'osirika kati oluvannyuma y'emyaka 13 waliwo ebisulo by'abaana baana we basula n'oliko oyisigamba bannange kati bulijjo tukwagana naye kati nyiize tetukyakwatagana kooti esobola okutunulira ebintu bwebityo negamba ebbanga liyise emyaka 12 tokyalina cause of action oba tokyalina nsonga yonna gy'oloopa so ensonga za kooti nnungi naye ekisinga obulungi bantu kusooka kukkaanya